Kakuyege wa Nandala Mafabi olunaku olwaleero amutandikidde ku mwalo gwe Kokorio we yagobedde okuva ku mwalo gwe Agure we yalinyidde ekidyeri okuyita ku nnyanja Bisina eyawula disitulikiti y'Ekkuumi ne Katakwi. Ku mwalo Kokorio yasanze bamulindiridde olwamaze okubalamusaako ne yeeyongerayo mu kabuga ka Toroma nga nako kasangibwa mu disitulikiti eno eya Katakwi. Mu kabuga kano mukyala wa Nandala Mafabi Flora Nandala nga naye muzaale wa kitundu kino ekya Teso we yamuweeredde omukisa okulamusaako ku bantu naye atabadde mubi n'abalamusaako era n'asabira ne baakalulu. Awanyotunwa toto awanyotunwa papichan dengo dalo mutongo chana ngun nare jenji pugata Museveni arengarenga apese tonina. Wano Nandala Mafabi yasoose kusaabulula bwe yayisa obulimba bw'ekibiina kya NRM obusaasanyizibwa mu kitundu kino nti bwe batalonda banna NRM abakalomojja bakujja mu kitundu kino babbe ente zaabwe. So if a president must protect you before you vote because he wants to be voted first, that's a wrong president. A president, whether you are voting or not, you must protect the citizens of Uganda with their property at our constitution. Nandala wano yarabulidde abateeso okwewala okulonda omuntu atabaagala abakuumidde mu bwavu kyokka nga waliwo bingi byasobola okukola okubajja mu mbeera embi era Nandala n'asuubiza okuzuukusa Teso Cooperative Union okusobola okusitula ebyobulimi. It needs somebody who loves the people of Uganda. Now we come to support him Teso so to bring back Teso Cooperative Union and they have better life. Nandala era wano wasinzidde n'ategeeza nti agenda kugonza entambula y'oku mazzi ng'ayongera ku muwendo gw'ebidyeri ebiri ku mazzi n'agamba nti kikyamu okulowoozesa abantu nti ebidyeri bigula busanga nti gavumenti tesobola kugula biwera. We delayed to reach here because the ferry had to leave us. A ferry is a road. Our plan is to have enough ferries on water. One is going, another one is coming. Olw'enjiri y'ebyobufuzi eyaliisiddwa abantu bano waliwo abaamatidde era baalabiddwako nga beeyambudde engoye za NRM nga beenaanika ez'ekibiina ki FDC. Nandala nga yakatambulako katono yasisinkanya abakungubazi ku kyalo Toroma nga bakungubagira ssentebe w'ekitundu kino Guru Agnes ng'abamu ku bakungubazi abaabaddewo kwe kwabadde n'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Jessica Lupo era wano Nandala yeeyagadde okukyama okusaasira ku bakungubazi wabula abasirikale abaabadde bali ku mukolo guno ne bamukugira okugendawo ekyaviiriddeko n'okuwanyisiganya ebisongovu wakati wa pulezidenti w'ekibiina kya FDC Patrick Oboya Muriat n'ab'ebyokwerinda. Two of us going to a funeral. This is scandalous. Nandala yeeyongedde mu bitundu ebirala ebya disitulikiti eno nga na wano ku katale k'omubuulo aka Ocholimongi yatuuseewo ate n'ebitundu ebirala. Olunaku olw'enkya Nandala Mafabi agenda kubeera mu bitundu by'e Soroti okwongera okunoonya obululu. Gerald Damulira Agafeyo Spark TV eno mu disitulikiti ey'e Katakwi.